mu bakyala ab'embuto ekiseera ky'okuzaala nga kituuse abamu balemererwa okusindika omwana ne bakomekerera nga balongooseddwa olwa nnabaana okugaana okweggula. Omusawo Hajara Kalinaki okuva ku ddwaliro e Mulago ne Dr. Amina Najjemba okuva ku ddwaliro ly'e Kawempe bagamba nti nnabaana okweggula ayita mu mitendera egy'enjawulo. Kubanga okuzaala omuwa gwa nnabaana gulina okweggula paka ku 10. Tutandika nti 1, 2 nga gugenda kugaziwa 3, 4 kyova olaba tubakuba emikono tuba tubala ffe tumanyi bwe tubuyaseesinga. Nti bwekkiriza engalo 2 manya 2 cm. Lwenzira mu kukebera after 4 hours ngeri 4 cm nga ngambe eno lebe ekola ki? Progressinga. Kasegena nga yeggula nga bweyongera okubeera nga ekogga manya eno lebe ekola ki? Eri mu progression nga n'omutwe gw'omwana bwe gukola ki? Bwe gukka. Okukikomekereza nti nnabaana aganye okweggula baliko obubonero kwe balabira. Kitegeeza bwe nsooka ogikebera nga ali 2 cm. Nenkomawo after 4 hours ne musanga nga akyali 2 cm. Awo nga nkugamba nti owaayi nnabaana ekoze eki? Eganye okweggula. Kati singa kino kibaawo kitegeeza waliwo ekikyamu ekiba kyatuusibwa ku nnabaana. N'ofuna ebirwadde eby'obukaba nga tewejjanjaba, kabootongo, enziku, waliwo endwadde nnyingi cervicitis. Omumwa gwa nnabaana guba gujjako amabwa ne guba ng'oguwona ne gujjako sikaazi ne guba kati ogenda tuuka okufuna embuto ng'omumwa gwa nnabaana gujjeko sikaazi. Kati okweggula nga kikaluba omanyi omumwa gwa nnabaana gulinga bwolaba rubber band. Guba gwemiimye nga gukwatidde awo nga tegusobola kukola ki? Kweggula bulungi. Abasawo bagamba nti okusasana kw'obuwuka buno oba infections kutawanya ebitundu by'omunda nga ne nnabaana mw'omutwalidde. Kati omukyala kizibu nnyo okumanya nti nfunye infection. By the time owulirira pain obulwadde buba butulidde nga bugenze mu nnabaana abamu batandikira gamba mu nseke olwedde buba bwayitaayita nga butuuseewa. Okuggyamu embuto mu bakazi nagwo muze oguviirako nnabaana okukosebwa okakana ng'afunye enkovu ezimuleetera okwemiima. Jjukira omumwa gwa nnabaana guba gusiirinze off bulungi nga gumanyi nina okuuma omwana ono myezi emeka? 9. Kati gwe ku myezi 3 ogambye olina okweggula kifuba ddembe. Baleese ebimakansi, baleese ebiyuma, baleese biki bagugayudde you know. In stretching ne baguteekako sikaazi. Awali sika tewa stretchinga. Kakati wabeerawo bamaama tugambe bamulongo bamunaazaamu omwana. Mu kumunaazaamu wano ne bakosa omumwa gwa nnabaana. Omumwa ogwo ne gubeera muleeba tegubeera ze elastic. Ebinywa oba muscles byennyini bisobola okugiremesa okweggula anti waliwo lwe bikyankalana ne bigaana okukwatagana mu ntambula yaabyo mu biseera ng'ebisabizze. Nnabaana eno omukyala waaba afunye ebisa kati natonda nnabaana ng'erina emyaliro egyo. Mulimu muscles nga ziri straight waist longo kirino. Ne mubeeramu eziri circular. Ne mubeeramu eziri oblique. Kati bigaana okunegotiatinga. Omukyala waaba alumwa ezirongo kirino zisika zizza waggulu. Eziri circular zigenda zikola ki? Zigaziya. Tukiyita uterine inertia. Nekigaana ne zigaana okucoordinatinga ng'ebisa biganye okujja ebisikeero n'ebisikeeri ne bibeerawo nga bimuluma naye nga biganye okucoordinatinga. N'engeri omwana munda gye yeebaseemu naye esobola okuviirako nnabaana okugaana okweggula. Ayingidde atya mu nnabaana? Ayinza okuyingira nga yeekiseemu. Ayinza okuyingira nga asoose magulu. Ayinza okuyingira nga asoose face. Oba najja nga asoose bibegabega. Tugamba akalira keetoolodde emirundi 3. Abatasobola kukola ki? Kuteeka pressure eyo ku mumwa gwa nnabaana bulungi. Kyokka era mbu waliwo n'abakyala abazaalibwa n'obulemu obw'enjawulo obutasobozesa nnabaana kweggula. Oyinza ogiyita cervical erosion, oyinza ogiyita ectopy, saagala kugenda nnyo mu bigambo bya luzungu. Naye omukyala n'azaalibwa munnange nga okuva eri mu nnabaana olusu olwalisigadde mu nnabaana oba olwalisigadde mu cervix ne lufulumira ddala paka eno wabweru. Abakyala b'embuto okwewala abaami baabwe mu kaseera k'olubuto nakyo kisobola okulemesa nnabaana okweggula. Amazzi g'omusajja gano gatuyamba galimu ke tuyita prostaglandin. Kigenda okuyamba okutandika ki? Ebisa ng'otuusa okuzaala oba tugambe nti agengeza omumwa gwa nnabaana. N'ekizibu ky'amagumba amafunda kisobola okuleeta ekizibu kino. Buli amagumba egabeera amafunda omwana ono takka. Ekiseera nga kino nga kituuseewo waliwo ebisobola okukolebwa nnabaana ne yeggula newankubadde nga mu bakyala abamu agaanira ddala okweggula. Ne tuyita membrane sweep. Tusobola okukola bye tukola ffe abasawo eyo nga tuli eyo kabakaluma naye sometimes we tukakola munnange nako era abakyala
atandika omumwa gw'anabaana nekola ki negweggula. Sometimes tumugamba okutambula bwe biba biganye theatre. Okwewala ebizibu nga bino, abasawo bagamba nti kyandibadde kirungi okwanguyira endwadde zonna ezikwata wansi naddala ezireetebwa obuwuka oba infections n'okugoberera ebiragiro by'abasawo. Tufune treatment ate tumaleyo treatment. Mu kuzaala omwana, abakyala bangi basanga okusoomoozebwa okw'enjawulo mu kiseera kino, wabula okuwuliriza okuwabula kw'abakugu kiba kya nkizo nnyo. Jennifer Kabaale, agaffe eyo ku Spark TV.